If you can't unveil your feelings to the one you love, then who on earth would you unveil them to? That's the point of any relationship. To share, communicate, trust, respect, and whom you can unveil your innermost feelings and thoughts to. If you are in a relationship, it's vital to share your feelings. It's a basic to a successful relationship. Share your love to the one you care about. It can be your wife, husband, it can be your boyfriend, girlfriend, fiancé, parent, relative, mentor, your children. Unveil your love, Yatula, a show focusing on expressing and confessing your love, showing your affection, asking for forgiveness, appreciation, strengthening friendship and intimacy to the one you love. Join my Sharam Queen Mother for a love experience. Love is in the air, oh yes. Unveil your love, Yatula. Happy relationships, happy nation. Eno ye Star TV emunyenye egwanga gwe munanga ali eyo kwebaza gyonna gyo tusizaako engalo olunaku olwaleero ate nammwe abalwadde mbasasidde nnyo n'abafiiriddwa Mungu ajja kubagumya. Olwaleero tuli ano munnange gayaza emanyi yanyi binayo singaawo binawo kojjaawo nze si yandeese nga mbadde mulaba nti wiiki eno yonna tuze tutambula nga tutunuulira obulamu bwa mukwano gwaffe jjajjaffe kojjaffe mukwano gwaffe omwami Mutaasa Kafeero. Olwaleero Ekitundu Ekisembayo mu mboozi ye gyazze atunyumiza naye kansuubire gwe abadde atambula nange tolina kyomuyigiddeko okuva yonna gye twava nga tutunuulira ku bulamu bwe. Olwaleero tuli gayaza mu maka ge nga nabagamba nti alina abakyala bana. Olwaleero tuli mu maka ge agasembayo era nga twagala tubuulire ku bintu byatasobola tubuulira mu bitundu byaffe ebyasooka. Tuba ku Star TV program embeera y'abatumufu nange masho Liko natsoma okuwumulako okyali ku program yo embeera y'abatumufu nange Mashara Queen Mother era nga tukyali eno gayaza mu maka g'omwami Hajji Hassan Mutaasa Kafeero nga tunyonnyola ku bulamu bwe ng'egye bw'atandikamu n'okutuusa gwe mumanyidde nti omu ku bagagga b'e Kampala wano. Mukulu Mutaasa Kafeero twakomye wali nga jjajja bamuwadde obukulu twagala tumanyi obukulu buno bwamutusaawa. Omanyi jjajja yazaalibwa mu 1842 era yafiira ku myaka 11. Kati bwe yafunye obwessaza obwo yali musajja mukulu. Jjukira bye byayitamu okutuuka embala okuli obwessaza nga musajja mukulu. Era ebiseera ebyo tuza emyaka nga 8 obwessaza kakati obwessaza tiyabulwamu nnyo n'asaba Mbaguta naganze nabika munze nga ne Mbaguta mulaba ate yali munne nnyo era bwe yabeeranga amuyitanga musajja mukulu bukyakolanga musajja mukulu bukyakolanga ndowooza mujjukira ne we yamubuuliza oba twakituuka ku ekyo yamubuuliza ekyo mujja kiraba mu maaso yamubuuliza nga ekire kikaali naga musajja mukulu Mutaasa nga Abaganda beemumula baseka kiki abalaba kiki ddala kiki ekigenda mu maaso nayimena amugaasebo mu Buganda ewaffe ekibuga kikaaba kiba kikumbula bakibika bamale bakikwata bakikuba emiggo egyavaako engombo ey'abamukubi egy'Ambaguta naye yatuuke eno kyogera waliwo olukuŋŋaanya lwaliyo mu kyogera eyo wajja ekibe nikibogola naye Mutaasa abantu bali mu lukuŋŋaanya ne baseka bwe baseka Mbaguta n'abuuza Mutaasa nti Mutaasa gwa kimusese n'agamba nti ewaffe Buganda
ekibe bwe kibogola kiba kitegeeza nti oba aluku kiba kibika kati mbaguta kwe kutuma abaddu be badduse kibe okutuusa bwe bakikwata ne bakireeta ne bakikuba embooko ne bakita awo ekigambo kibagamba nti nja kukubeza mbaguta bwe kyatandikira. Mbaguta ekyakwatagana n'Obuganda ekyakwatagana ekiganda nga kibuuza Mutaasa kale yali munenyo nga mwita musajja mukulu Munyankole kiba musajja mukulu yagenda musajja mukulu kiki kino musajja mukulu kweganga amwebuuzaako nnyo n'olw'ensonga eyo yali mukwano gwe era bwamala okumuwa essaza ng'akyala musajja mukulu olw'ebyo yali amukoledde byonna n'amubuuza nti namuganze n'agamba Mbaguta njala kulya nkooye yina agamba musajja mukulu onoova mu wessaza n'ogenda owummula obulamu onoobusigaza kakati anti olw'obukadde bw'aba takyakola n'atuuza awaka birowoozo byokka najjukira obwambi yabeerangamu najjukira ebyo byonna byayitamu okulowooza ennyo n'okugyamu obulwadde kakati awo wamusabira ne Mbaguta nakkiriza Mutaasa alekulire kakati balekulira Mbaguta n'amusaba ekintu kimu nti ndekulira naye mbadde nkusaba okkirize essaza lino okufuna obutebenkevu mu ssaza buno n'okunanga okwegazaanya ndeete muganda wange muganda we bamuyitanga Sedula Kaserwanga yali mutafuta wa Diise Bombo ne bamuyita Bukubirire najja nadda mu ssaza ery'Ekajala olwo Mutaasa nakkiriza n'awummula naye nga muganda we gwaleseemu ate ne Mbaguta n'akikkiriza olw'omukwano gwe baayina kakati mu kuwummula okwo yamugamba nti nga bwe kugamba wali nti n'amugamba nti onoowummula n'obeera eka nga tolina kyokola n'amugamba nti omanyi ate Mbaguta yakisalawo nti mbadde nsaba musajja mukulu odde mu bwami obutonoko naye ng'obukolya mu makaago baali bamaze okufuna amaka n'ekibanja n'amakaago ng'obukolya wakaawo naye nga kyayagala asigaze okuba nti akyalina kamandi awulire nti nekodde akaddiwa naye talina kyejjusa akyali mwami mubwami ng'awulire akyalina ebikibabu amakaago obwami bwe n'abukolera mu makaago gaali mu kifo kye bayita Kiyenze kati era ekiseera kyatuuka n'awulira ng'aweddemu akooye kati era n'asaba Mbaguta teyamuvaako n'amugamba nti mbadde nsaba obwami ate n'obwegombola buve mu maka gange tufunye ekifo kyabwo era Mbaguta n'akolerawo ne bazimba eggombola speed bagizimba mu mwangu ddala neggwa olwaggwa kumpi half kilomita ndowooza kuva ku makaage ne kilomita half kilomita nayo batewe nakuwera ne bagizimba mu kifuba kiyita Bonjera era Mbaguta ne bakola emikolo egigula eggombola eyo Mbaguta Mutaasa n'asiibula ddala obwami kali babusiibula naye yali akyali kuki olw'omukwano ogwa Mbaguta gwe yalina nani ne Mutaasa yamusaba era mu ggombolola eryo ng'alekulidde ateekemu omuntu ye gwaneerondera mu kulonda yalonda omusajja bamuyita Kaasa yali agala okufaanana ne Mutaasa simanyi bwe kyajja naye Kaasa yamuddira mu bigere yali musajja Buganda nga bwomanyi nakugamba nti abasajja abo buli omuntu yakolanga omulimu yamalanga n'afunamu kugamba erinnya kati Kaasa bwe babanga bajja balwanya ne bamutaasa omusajja oyo kulwanyisa abambi nagambi bali balwanga mu bufuzi mu bitundu ebyenjawulo bwe yakubanga sabbaawa yakubanga mukyenyi nga bagainya akasajja kakuba buli wakuba ayasa mutwe buli wakola ayasa mutwe musajja kasiza kwega mukwasa okwo ne bajja mu tukazaako ani Kaasa naye ali musajja wankima ng'ate kazi n'omutaasa bamuyitanga Sentongo Kaasa Sentongo naye erya Kaasa eryasinga okuvuga naye n'afunira erya Kaasa kati Kaasa bw'ava mu ggombolola ne muddamu kitaawe wa mukyala Janet Museveni bamuyitanga Kataaha yaddemu ng'ate addemu mu kifo kya Kaasa kimanyi Kaasa amuwulira kaliyo benjoga ku TV amanya ku kamera yabimanyi bulungi bw'avaamu Kaasa bw'avaamu olwo nga Mutaasa ate bw'avaamu n'akwasa Kaasa n'akwasa Kataaha
muganda mukyala Janet Museveni nedda kitaawe yadda bagamba eti yafaayo nti sigenda kuteekamu bantu batali baganda ali olwo kata kundi kaasa okuvaako ye yavaako ng'olwombakuta yalandoza oba Mutaasa amaze okuva mu bwami awumudde abivuddemu ne basiibula Abanyankole baganda ne naafukiza ekimala kimala n'olwekyo abaganda muveeko n'Abanyankole basobola kati okweddukaniza ensi yaabwe era kaasa yasembayo mugombolola awo newessaza era naye gundi Seddulaka Sserwanga awo ttiimu eyo be basembayo kati ndooza gundi awo mbakuta n'alangira nti nkola yonna kati Abanyankole batwale obufuzi bwabwe bw'ensi yaabwe okola kyamanyi okubanga okyali ku munyenye y'eggwanga ate ng'okyali ku puroguramu embeera y'abatumufu nange mumashaya mukemada yukira puroguramu eno nakugamba onyumirwa n'oyiga ate n'ojjamu omwami Mutaasa Kafeero atunyonyedde ebintu bye bingi tetutunuulira byabugagga by'alina tetutunuulira kiki fine ekyamufuna omutumufu okuba nti nno omwami waalinnya ate ng'erinnya alifunye okuba nti nno mutumufu mu kibuga Kampala n'ebitundu ebirala era soba tukola puroguramu yaffe eno tetulabalazeeko nti Mutaasa Kafeero alina emmotoka 10 alina emmotoka 2 nedda tetutunuulira nnyo byabugagga by'alina oba tutunuulira erinnya eryo asobodde atya okulikuuma ensonga ki puroguramu mbeera y'abatumufu weeri Mukulu Mutaasa Kafeero twagala tumanye abantu bagala okumanya bwe babagoba okuva ku ttaka eri babagyeko obukulembeze n'ettaka babagobako bagamba nti buli muganda yenna ali mu bwami kabwa basaza wagombolola waki baveeko Abanyankole beddukaniza ekintu kyabwe era bwe baavaako buli omu abaali bakutte ettaka lyabwe ne balibeerako n'ebibanja era ne babirayidwa y'ensonga lwaki naffe tukyaliwo naye abasalawo okudda nga bwe ngambye jjajjaffe Kisoso gundi atali Kisosonko naye ali jjajjaffe Seddulaka Sserwanga ye yakomawo n'Abaganda abalala era jjajjaffe yeebase ku mutala kitale ku lw'Ennamiryango Sinnamugongo ku lw'Ennamiryango ekitereezaamu bonna basigalayo nakati bakyali ensonga naffe lwaki tukyali twandibadde twakomawo dda ne bajjajjaffe tetwandizaaliddwa nayo webatukira ku ebyo ffe nga tetunawona kuzaali olwo jjajja ko twagala jjajja oyo asigaddeyo awummudde avudde ku bintu bye biri layini awo okutuuka bwe yafiira kyali kitya jjajjaffe olwawummudde abantu baleeta bamutugiranga ebintu nga omuntu yali mukama waabwe nga abaana batabanyi batandika okuleeta yalinawo etteeka lye nti buli mwana yena azaalibwa balina omumuleetera wa jjajjaabwe Mutaasa buli mwana omulenzi omwana gwazaala abaana abala bonna n'abawala ndowooza nga baleetera wa jjajja babatuuma amannya ng'ali wakaawo ali mu ntebe y'akaddiye yatuuka n'ekiseera nga takyalaba naye nga baleeta omuzuku okumutuuma amannya nga abayimbira oluyimba nga lugamba nti la ilaha illallah muhammada rasulullah habibuna ali mustafa wa shahida ali bashari kali bamala kuyimba oluyimba olwo nebyeyongerako nga bamukwasa omwana n'amulera nga takyamulaba naye nga akwata ku ngalo naye ebigambo yakozesa nti yoyo bwoya ddala naye bwe yabanga asanyuse kubazzukulu ng'waliwo amusanyusizza ng'atuyimbira akayimba akakwataganye n'eminyonyi ebyo kaagambanga ŋŋaali ŋŋaali ompekumpefu mpulira empungu bweyira nenyerinye ompekumpefu mpulira empungu bweyira ŋŋaali 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 ompekumpefu mpulira empungu bweyira ako kekaali ak'omukyala ate ak'omwami la ilaha illallah muhammada rasulullah kabibuna li mustafa wa saida li basale kabibu ng'abaana ffenna betuddamu kabibuna li mustafa wa saida li basale
Kabibuna, Mustafa, Wasaida, Lwasa. Ate bibakolanga ebyobwami eri gye yali owa mukoddomi we Ssekakibirango bayimbanga akayimba nga kagamba muntwale ewaffe ebbira gye banzaala mbegayiridde muntwale ewaffe ebbira gye banzaala muntwale ewaffe omusango gw'abalere gwegaludde muntwale ebbira gye banzaala omusango gw'abalere gwegaludde muntwale ebbira gye banzaala oluyimba lwayimba nga bakwatibwa ekigambo kyakozesa ekibuulya mwana we nga mutuma erinnya nga mazirira nga mutuma erinnya nga mukwasa kitaawe mwanyina bwe batyo n'enkya nga buleeta omulala engeri gyekiri nti erinnya lya Mutaasa nga batunonyola nti no yalifuna ku lw'obukulu bwe yalina okutaasa tulabe nti livuga nnyo yaleka akiramye nti abaana bange abalizaalibwa oba abajja bazaalibwa erinnya lya Mutaasa lisigale nga litambula oba yalondamu obuloozi n'agamba nga litambulire ku mwana bw'ati kuba tulabe nti kira linnya lya kika linnya lyafunafune kuba nti yali ataasa lifuuka Mutaasa kati erinnya eryo kuba tulaba nti era likyavuga yajja ty okuba nti nno mukuze nalyo erinnya eryo lyakitiibwa nnyo mu famire ate lyavuganga nnyo awaka kwegamba nze amannya gange gaali Hassan Kafeero naye nga bw'obeera ku ssomero neyo gyotambulira ti abazzukulu ba Mutaasa kati kyajja somewhere somehow nimba nga nali nendyongera ku mannya gange n'abalala bonna balina naye nebaza Katonda nti ate yasinga kuvugira kunze nerifuka linnya lyange nange ogenda nafuna bufunye mukisa era abaana abayitibwa Mutaasa mu famire yaffe abazzukulu tetuwera nabana kubaana bo bw'ozadde olinako bw'olituumye oba olaba oba eriyo era alyeyita oba abalyeyita anti kati mu kulyeyita ate balyeyita nga basinziira kunze kitaawe nti oba Fatuma Mutaasa Mutaasa kati liba nga livulira bwekyo naye nga okujja kwayo yajja mu ngeri eyo naye nga amannya agange gawulidde Hassan Kafeero kati neriba nga okuba nti twalulya nga livuga nnyo nga livuga bazzukulu ba Mutaasa ne mu kitundu kyonna nowulira ddala nga linnya lya kituufu lya bbeeyi neritukwata nerinkwatira ddala nga buli nayo lyamukwata mufamire yonayayonda munsi natunatera okumukiriza puroguramu yaffe eno twandiyagadde okumanya bintu ki gwe nga gwe biwenyumirizaamu nogamba nti nabiyigira ku bajjajjange oba ku bakitange era kyekikufudde gy'oli essaawa eno era kyenayigira ku bakitange kwegamba kwekula nti nkuuma obuwangwa nti ndi Muganda wadde nga abantu badde bampita kibaagadde era nsuubira bakitegedde okuva n'olwaleero puroguramu eno okumanyisa abantu bintu bibabuusabuusa ate nembanga manyi nti nina okuba nti nina okwagala eddiini yange nga bwe njagala ensi yange obusiraamu ensonga lwaki era ne mu ddiini zentambulira mu bufu bakitange jjajjange okuba nti sife bya ddiini yange kubanga jjajjaffe yagirwanirira nnyo n'okutuuka okufunamu erinnya eryo ndaba nti ndikolera nnyo okuba nti nkuuma ekyo kuba lyava mu ddiini singa talwana na kalema kuba musajja wa kalema kabaka we omusiraamu tiyandibadde Mutaasa n'olwekyo erinnya eryo ndiwa ekitiibwa ate nange bikugaba byebintu byenina okukola nti bwe mba nkola nina okubeera mu bufu obusiraamu n'obweggwanga lyange Buganda gye nsibuka mpozi kyetutayogeddeeko nti Mutaasa bw'amala okuva mu bwami awummudde atuma abaana abazzukulu amannya ki ekira kyeyakola ekira kyeyakola kyenzujukira mu byafaayo kwe kuba nti bw'amala okuva ku bwami yateeka nnyo essira ate ku busiraamu ate najja n'awaayo ettaka kati weyeebase kuba kati ate seeri yokka nabagambako nti yasooka n'afuna ettaka Enyamitanga
omuzikiti mbala ku muzikiti ng'akyaliyo tanavaayo ettaka eryo n'alizimbamu omuzikiti ogw'essubi oluvannyuma ogufuuka ogw'ettaka oluvannyuma kati negufuuka ogw'amatafaali kati oguliwo oguli permanent kati awo yavaawo n'agenda ate n'azimba kati kweyebase ogwekemishe gwemuzimu kajala weyebase ettaka eryo yaliwaayo n'azimba keera omuzikiti gwali gwa ssubi ogwo gwa ttaka era gwe matafaali kati era kati omuzikiti mujja gulaba oguli mu kitundu ekyo naye awo we yatandikira okutayirira bokusiramu abasiraamu ennyo wadde nga wali yakikola ngaali bwami naye kati yakyongeramu amaanyi nga wegudde nasiramula abantu bangi nnyo nabayinza eddiini n'abasomesa Quran olwamala ekiseera kyatuuka n'awulira nga obulamu bunafuye n'ayita era mukiwulize bulungi n'ayita bazzukulu be batabanyi be ne bazzukulu be n'abagamba nti baana bange ne bazzukulu bange bayise okubalamira naga nti mbalamira okwagalanga eggwanga lyammwe Uganda okukulembezanga ebyobuwangwa byammwe ennono n'obulombolombo naye ngaekikulu ekyennyo timwerabiranga ggwanga lyammwe Buganda n'abagamba nti kuno tojjako buzi ettaka ne tulifuna abakyala abalungi mwe tuzadde bakitamu nabo ne tuwasa nabaga nti abanyankole bantu balungi bantu bampisa ate baagala abantu baana bange mbasaba okunywezanga omukago gwe twakola n'abanyankole n'okwongera okunyweza eggwanga lye mu Buganda bamukola mutya nabagamba nti mubasabenga abaana abobuwala mubawenga balenzi olwono lumunyweza ennono n'obuwangwa bwammwe okukwatagana okwo mu birala byabagamba nti oba yenna ali basobodde okuddayo addangayo waffe Uganda abatalisobola babeere wano naye bakole ebiri byabagambye nti mutte emukago abanyankole mawonga abalenzi bawala aga nti osobola okubeera mu bantu wano emirembe n'emirembe okukamiramu mubaka ki bonyagadde okulekera kwala biba Star TV obubaka bwempeereza muweereza okugenda eri abasiraamu bonna okutwalibwa awamu naye naddala eri abakulembeze b'obusiraamu nti abakulembeze b'obusiraamu tebategeezezza abantu baffe kumanya obusiraamu mu nsi yaffe ono bwajja butya ate ani yabuleeta ani yabufiirira ani yali kabaka waabwo kati nga bamala okumanya ekyo babe nga beekubiriza bokka nti otumala okumanya ekyo abo tubasasula ki tubaganyula ki bafunamu ki wadde nga tebakyali ku nsi nze mu mboozi zange ezasooka nga bagamba nti amangu ddala Ssekabaka Mwanga nga yakava ku Bwakabaka abasiraamu n'abamadiini amalala eddiini ey'obuwangwa beegatta ne bakola omukago ne basalawo bafune kabaka omu bonna naye nga bo mwoyo gwabwe baalimu olukologa nti bw'amala okufuuka kabaka kiweewa nga bwe yali buwangwa ajja kuba waffe abasiraamu bo babeeremawo ate abasiraamu nabo nga bagamba nti bw'amala okufuuka kabaka alina okutayirira amangu ddala nga bukisoboka naye mu lunaku olw'72 si gyemyezi ebiri n'ennaku nga 12
baga nti omusajja atulima ne bamugukamu era batandika okumuyigganya okumuggyako nga si kumuggyako kukkane nga nakumutta abawarabu n'abasiraamu bamunoonya bamugwako mu saidi z'ekyebando nga gye yekukumye okuliraana amasiro ga Ssekabaka Kyabago ne bamusalasala ebiso ne bamuwalabanya era okakana bamutta era ne bamwokya bwatyo kiwanaafa kakati bamala okufa abasiraamu n'abawarabu ne bakuba olukiiko mu lukiiko omwo nga baayita balangira n'abambejja okutuula beerondemu kabaka naye njala nkutegeeze nti okusinza ku byafaayo teri muntu yajjayo mutuwegerwa mukuwanika mukono nti ku bye yali alaba asobola okuba kabaka w'obusiraamu ate era kabaka wa Buganda kubanga obwakabaka obwo bwaliko obukwakkulizo bungi nti bw'oba kabaka olina okutwala shaadu bakutayirya military bwomala okufuga omusiraamu olina okukola bino byonna olina okuva ku mwenge wadde nga kabaka omwenge guba gwe gwonna abatojjera abaleeta kyaba mu lubiri olina okutanywa taaba olina okusaala essola 5 olina okuwasa abakazi bana ab'etteeka ate olina okulwanyisa abalabe b'obusiraamu bali abamadiini ne bali ab'obuwangwa abalangira kibalaba nti si kyangu wadde nga oli afuuse kabaka nga tebabisobola naye yali musajja oyo omulangira Kalema mu lukiiko olwo yawanika omukono naga nti nze nebaga nti gwe nti ye ogumye nti nze ngumye baga nti omuntu ono atayirirwe ddi baali baagala nankeera nebaga nanedda tumutayirye ku Juma olwokutaano lwolindoza balwagala kuba lulimu emikisa nejjuma nga bumanyi bamutayirye kwolwo nnyini n'omuwalimu gwe nabagamba jjajja gwayogerako muwalimu Kanatta n'atandika okumusomesa eddiini kati wembuliza abantu nti mulaba obulabe obwali mu kintu ekyo n'okwefiiriza kakati awo nabagambira nti yatandika okufuna abalabe okuva ku olwo kati awo bamunaate bamukulubeesi bamutwalize empaka Kikyunguti mu Bunyolo gyafiira ngalinga muwaŋŋanguse kwegangu muwaŋŋanguse bamuziike mu ntaana etamuweesa na kitiibwa bamulekeeyo time yatuuka myaka sina gyadda nnyo bamale bamuleeta ati ejinji emmende oni Musiro Mpigi district awo nno wenjagala okwebaliza jjajja w'obusiraamu atakyali ku nsi omulangira Marehemu Numbogo manyi bagamba nti asigala mu kintu bulijjo yakizingako olugero luga nti asigala mu kirago yakizinga era omulangira Numbogo yasigala mu kintu ekyo n'akizinga bulungi n'akitambuza okutuusa n'olwaleero lukyamujjukira olwekyo kyeyakola ng'asigadde mu kintu era yakitambuza bulungi ensonga lwaki nakati tujja ne tumujjukira era tulina olunaku lwe netujjukireko omulangira Numbogo nga tumusabira buli mwaka naye bwe tumala okumusabira omwaka buli mwaka tutwala omutawaana okwebuuza nti yali yekka yali yakitandikawo oba yalina mukama we bwabanga yalina mukama we yali ani ti Kalema Ssekabaka nga ye namba 1 ono namba 2 naafa n'alekawo ono n'atambuza ekintu kati nzewe nebuliza ti bwe tuba tusabira mu nkuŋŋaana ennene gaggadde abasiraamu ze bakola bwe tuba tusabira jjajjaffe Numbogo lwaki erinnya lya Ssekabaka Kalema tetulyogerako kikyamu kyeyakolera obusiraamu mu biduwa ze tukola mu basiraamu mikolo eminene ennyo tuvaayo ne tugamba nti Allahumma gafiru walhamu waskinu fi janna netwogera ku Ssekimwanyi Allahumma gafiru walhamu waskinu fi janna netwogera ku Abdulrazak Matovu netwogera Allahumma gafiru netwogera ku Idi Amin Allahumma gafiru netwogera ku Luwemba Sheikh Luwemba Allahumma gafiru netwogera ku Sheikh Mulumba
niabo bonna baggulo sigana kubasabira balina byakoledde obusiraamu babukulembedde bulungi n'amini yatuyamba mu byekola byonna byekola obusiraamu tumwenyumirizamu kusayidya eddiini nabo ne balumba bakola Mungu abasaasire. Olaba abazungu bagamba nti give credit where it is due. Weereza okuganyulwa oba okusiima eri gye kusaanidde okugenda. Ate oba ne mutume bwe yadduka e Makka amala agenda e Madiina n'entalo ze yalwana e Kuba zimuwulira nakati tukyamujjukira olw'ekyakola n'obusiraamu yatuleetera kitangaala ekyo byonna mutume buli wosaala oyinza obatayega ku mutume kali awo eŋŋambira nti olunaku olwa April olw'omugwokuna 1889 kalima Ssekabaka Kalima lweyafiirako olunaku tulwategereka bulungi okusinza ku byafaayo betulina ffe waffe naye era at least olunaku olw'okumutayirirako olwanga 12 mu Gw'ekkumi 1888 lwolwategereka nensaba nti olunaku olwo obusiraamu butwale okuwabula kwangu okwo buteeke olunaku olwo mu nkola tusabirenga mukadde waffe oyo Ssekabaka waffe yatuva ku bantu ku maaso nga tumusiima olw'ebyo yakola. Ate era obusiraamu bukola research okumanya bantu ki abali mu kintu kino abakivuga obulungi. Tulina kwogera ku bantu baggulo ne tulabira abantu abakirimu si kuba kampeyini nti kubanga jjajjange ekirimu nnyo kuba yarisikinga nnyo tuyinza kubanga wali okuma Ssekabaka n'ekibinja kyo kyomukumanga nakyo nobanga tewali kurisiki yemu nga ye kuba naye yalina kurisiki yakulisinga busiraamu naye kyenjagala era olubaka buno bugenderi abasiraamu obusiraamu naddala obukulembeze obusiraamu okuba nti musajja mukulu ono Ssekabaka waffe yagenda yawumula tukitwale nti yali kabaka wa Buganda ate yaliko era n'omukulembeze w'obusiraamu era abutandikira ddala badde nsaba olunaku olwo n'okumwogerangako yonna gyali kubanga tufuna okuswala eri omwoyo gwe gye guli tufuna obuswavu ate n'eri Allah nga ffe abasiraamu nti oli wabalina kyakoze nga benna bagenda ku mutume naye obusiraamu n'abulwanirira tumwogerako ebiseera byonna nabano nono waba buleese mu sayizi ye tumwogerako ebiseera byonna obusiraamu obubaka obw'empeereza abasiraamu nsaba Mukama Katonda obubaka obutuuke bulungi eri abasiraamu begayegaye mbalabe ddala kikisaanidde. Assalamu alaikum. Nga bw'olabye obulamu bwa mukwano gwaffe tataffe jjajjaffe omukulu Mutaasa Kafeero ebadde byogerwa ndowooza gw'abadde eyo osobodde okumanya biki ebimukwatako bangi mbadde mwogera omwami oyo teyasoma kituufu teyasoma kati ndowooza gw'adde n'ekibuuzo ekyo osobodde okukiddamu abalala nga mugamba Munyakole Munyarwanda Musumaali Muyindi ne mumuwa amawanga gonna n'ekituufu kiri nti omwami Muganda ddala nga olabye engeri gyazze atunyonnyolamu obulamu bwe. Ate njagala okubuulira abantu bannanga abaleeyo nti mumbanga nga olina omuntu gweyagala okukyaza mu puroguramu eno oba gw'olinako okwebuusabuusa kwonna genda ku ssimu yo wandika Star TV lekawo akabanga oweereze ku 688 oteereva omuntu otujja muleeta otewaayo okuweereza ggwanga nga weri emunyenye y'eggwanga tolaga buli wamu netuleeta omuntu oyo. Omwami ono tulina kye tumuyigiddeko atunnyonnyodde n'atugamba nti bajjajjaabe balekawo ekintu ky'okuba nti baagalanga eddiini bazimba emizikiti era tuzze mu maka ge tusanzeyo omuzikiti ekintu kino akitutte mu maaso ekintu ekyo. Teba ku Star TV badde omuweerezaawo Maishara Mupen Mother tusirekayo nate wiiki ejja olunaku lwe lumu essaawa ze zimu mwere bulungi mwiraba.